with Fik Fameica and his team to be working on, as an agency, working on bookings, endorsements, and business deals. As Talent Africa, we're a 360 entertainment agency, and we're really looking forward to working with Fik on some projects inside and outside of Uganda. Sounds amazing. Amazing. We are big like that. Yeah, man. But it's not only about my management. I have an agency that you can go through to book me in and out. Endorsement deals, muzilete, buli kimu mukikole. Yeah, man. Talent Africa, I'm happy for this partnership. And I'm looking forward to do a lot of business with you guys. Thank you. Yeah. Yeah, we look forward Definitely. to supporting the concert. Yeah. Definitely. Tulabye osayininga empapula omuntu atategedde ayagala kumanya obadde osayininga ku ki kyekigenda mu maaso ki kyobadde okola mu Talent Africa. Mbadde ndi mugezaako okugaziya omulimu gwange n'okugwanguya nga nfuna agency, nsayininze partnership deal ne Talent Africa for endorsement deals, events, and bookings. Yeah. Kino kigenda bakikola kitya kubanga Yesu oli muyimbi omukulu oli twagala oyongera otulambulire yenga yekyagenda okubanga akola ate gyagenda okuba akolayo. Okay, tulina endorsements that we are working on and they are coming through Talent Africa. So tusayininze partnership, tubawo olukusa okubanga anyone can go through them for bookings inside, in and out, like mu Uganda ne wabweru, ne endorsement deals ne business endala. Yeah. Kino kiriko mubadde mulina nti omusayinize nti bugula ssente oba deal because just because bagenda babakuyambako kuyambi As in nti omusayinize bakuwaddeyo akasente oba just okikoze kagenda buyambibwako buyambi. Sitera kwagala kudiscussinga ssente, naye ssente already zetwogerako kubanga twogera ku endorsement deals ezigenda okujja nga ziyita mu agency eno, so that we are talking money. It's not mboba nsayininze Talent Africa is paying me for anything, but I'm doing business with them. Yeah, events, endorsement deals, and bookings mu ggwanga lino and outside. Yeah. Nze ne tiimu yange ne manager wange tusayinize partnership deal ne Talent Africa for events, endorsements n'ebirala. Okay, contract eno egenda lastinga kumala bbanga ki okutuuka we munaddamu ate okurenewa? Okumalawo nayo tunaawulira nga bigaana. Amakulu lifetime. No, tunaawulira nga it's a partnership, enkolagana. It's not like this is an agency ekola n'abantu bangi. Yeah, so I'm one of them. Yeah. This is your first time working? No, actually, we've been working with Fik for years, especially on bookings for the last like 5 or 6 years. And we had a good meeting last year. I think it was almost a year ago when we started to discuss some potential deals that we're going to do together. So it's been in the making for a while, and we're just happy that we finally made it happen and formalized it. And we'll be dropping some news very soon, by the way. The first fruits of this partnership will be seen in the coming weeks ahead.
Okay, we see Fik Fameica is one of the artists having potential to cross borders. Are you going to stand in to make sure that you rip for him concerts outside Uganda and collaborations with international artists? Yeah, definitely. We'll work with the Fik brand wherever we can to promote it, to endorse it, and do whatever we can to make sure it's a fruitful partnership for everybody. Fik Fameica. Yes, sebo. Ngajja kwebuuza. Bano abasatu temutambula nabo wabagwayo kubo. Bayisa bulungi bafaanyi bamu. Aba security. Ate ku security tutuuseewo ddi awo. Anti waliwo akatambi akavudde akalwaliro ku makya. Nga abavubuka bakujjayo kwa basomero. Abayisa nga bafaanyi abayinza okufuna sente. Ekyo tekibeerangawo ku nze. The only time it happened is someone was trying to steal my chain. Yabadde muwagizi wange. Yabadde mubbi. So nze security yange tekuba bawagizi bange. Naye ababbi bakuba. Atwogere ku kyamagaali ekibadde kiyise enkuuli. Era nga babagamba nti mujja mu kitundu kyeno oba ojja n'eggayo gyereka e Kampala. Ensonga emulungi basabuganya kubanga muyimbira abantu bonna mu Uganda wabweru wa Uganda. Ensonga y'amagaali. Yes. Aga Uganda e Kampala tesaala wano esigale. Anti kati nze ndi muyimbi eby'amagaali sibigenda nnyo kiwanvu. So waliwo abalina okuddamu ebibuuzo ebyo. Sinze kuba kati sisobola kuva kulaga ate ntandike kumanya ngeri magaali gye tugenda gakwasaganyamu. Fik Fameica omuntu ali yandiyagadde okumanya nti mulimu Talent Africa gwegenda okukola management yo togigugyeko bo nga babadde tebasobola kukwasaganya bookings mu ngeri emu oba endala. Management yange ekola ne Talent Africa. We are partnering. Partnering is like collaborating. Business. Waliwo two heads are better than one. We are tuli mu kugaziya team obufunze. Yeah. Ate tukulako ng'ogangwanya ne principal. Nkulagawo ne principal immediate sawa zinene. Bali tukyakula ng'ogenda okukitega. Nungi.